Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo, tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa. Yes, okay, yes, alright. Tugenda masa tenete tutandika butandisi banava Buwambo Boys Films International. Bali International intandi kwegenda masa tenete iranga Duncan Digital Studios tutandika butandisa tenete iranga sagala bakunyumeza onyomereza Buwambo Boys ekyali ntanu kwa film egenda masa tenete Chotala Film Production tutandikidde mu bulambalamba ino sagala bakunyumeza onyomereza entandikwa kanakulya maka yenanyine film asooka tutandika butandisa egenda maaso mpolampola ate nate na bossa Patricia nga ne tugenda mulako mweno film yaffe etandika egenda maaso mpolampola. Duncan Katala ye director waayo tutandika butandisa egenda maaso sagala bakunyumereze na Luwoza Salima costume designer wa film etandika era nga bagamba Kigundu bululu Kyamuhendo Angel ekyali ntandika kugenda maaso ekyomuhendo. Ronald Omusiru script advisor bagamba ndi okwanjula kw'omusambwa egenda maaso. Duncan Katala content creator ate nga producer ekyali ntandika kugenda maaso. Duncan Digital Studios eba production company kakatandika ne banaffe abaagalana baabano balina olugendo lwe bavaako naye nga badde kabateesa. Omanya wali abaagalana buli kimu ekigenda maaso abalina okuteesaganya banangu baleero omuntu alidde kati mukwano omukyala nti yateesa era kyova olaba omuntu naye waba mufumbi oluvannyuma lw'okulya baga nti amu naye wateesezza yenna eyateesezza ekyokulya kibeere waliwo eyateesezza ye mwami then n'omufumbi ekikulu linze nakufumbira ekipooli ky'enswa ng'oli ng'atayagala kipooli kati lwaki oba olekawo mukyuzi gw'enswa. Omanyi enswa toyinza kugamba nti ekipooli kyabadde ng'oba okuluma nti kyabadde nnyama n'amugamba omanye ekisinga okulemesa bateesa nga abaagalana lengera n'amugamba nze nakusuubiza okulabika nti obulamu buno butambula omukwano gwaffe gubaawo kyonna kyoyagala nja kukuwa. Ye mwami yamusuubiza namugaa kyonna nze nayeewombeeka oli mu mbejja munange n'abakyala Queen leka nkube nga nkuba embejja nange kankweya akamuli kange bannange naye mukwano omanye ebintu by'abakyala bizibu nnyo akola akantu katono nnyo n'akubalansinga ekinnyo owulidde ate kati bagezi tebakyakuuza magalo yanafuwa kati amanyo g'abaami gafuuka nkondo ayagala n'akuleetera adigestible esumulula emisumaali gya tata n'alyoka kuula ebinnyo n'ebibuno n'abisigula kati akuleetera ekimuli ekyolunuuna nsubi n'akulaga omukwano then gwe n'olyoka otokomoka omuwaleti lengera egenda maaso. Kaakati yo nga tuvuddeyo tuddako erudda gwe bannange todduka jangu bulijjo nkunoonya naye gwe bannaye gwe buli kaseera lwaki oba oli wakunoonya bunoonya omwami ono takyakozesa makubo gano amakubo amanene akozesa amakubo g'ebbali lwaki naye okozesa amakubo g'ebbali siri mukwekweka naye wewe ebintawaanya gwe lwakuba okiraba nga nze yeekwese era mbadde twala eri nga n'essimu togikwata essimu ekuba ku ndala twala eri kati mpa eriko yeemu naye kati gwe tokwata sigira omwana ali atya omwana nga akufaanana bulala munange watuddukako nti anedda munange mukwano tegyali misinde naye bannange omanye omusajja nga nammu omukyalo obuyambi atandika kugenda ekyana kino kyafaanana kojjaawo kwegabwa akyegaana
towekanga ojjukidde nti omwana wo naye gwe tokimanyi nti omwana ono wamalagadde omwana sinnakyogera nti kumwegaana kale ne waba tanfaanana ekyo nagaake muzaali naye omwana era waba wange owulidde kati nno twaleko out yakananga kayina eminyira gyantulabe kale yali yadduka mugyesooka embawerekereko kale omanyi omuntu takyakozesa nguudo zeno major road zitakyakoze ayita mpanya abami b'ennaku zino kadi bafuuse bagoba misinde aha running after them it is on way to milikizeemu gwe nkuweereza buloka oyagala kwonoona capital sagambye nti muno mwe muva school fees kati ngenda kukubanga engoma tereera ngenda kukubanga engoma ekyana nokinyonyola okutegeera oba kwa oyasiza buloka okimanyi nti akatiba akagikola ekyana bana ekyakola kita kino lwaki toli mumagezi nkwebagajje nkwerippeko nkusimule okimanyi buloka mwe muva sente okimanyi buli kimu kyonna ekigenda maaso n'okuba ndi kiyambe waka wano kiva mu buloka oli mukwasa buloka lwaki wekkanyugira buloka nkuyuya amatu gakulinga ebidiisi owange bannange senga w'abaana omwana omukuba n'omwewekako nedda olabye bubi mukulu munnange ye omwana obadde omweripyeko sikweripa wattu ono omwana naawe omulaba aseka bwate bwaseka nti mwana aseka atyo yansobera ono naye naawe senga w'abaana omwana alinga atali wa muganda waffe wamma owulira otya sooka olindeku kakati senga saagala obe ng'ontiisa naye kakati sooka otule wansi waliwo ensonga endeese omwana naawe abadde agudde tusanze mumugjawo naye nga sinnamukuba akaana bakakubye bambi kasajja kattu kawulira n'embiriizi zikabalagala namugambe bakusanga naye nga weerippe ku mwana otyo ekintu ekyo kiba kitya egenda maaso ndagamba it's all about emination straight up where come natenga bulijjo ndagamba eri ku YouTube VJM official nate tubaagala nnyo mwenna abatuwagira Uganda yonna nammwe abali mu bitundu ebyenjawulo timu Oman timu Qatar Saudi mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo abali mu USA nammwe mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo mu nsi eyo mitala gy'amayanja era tubatumiddeko nnyo mwenna promoter Vane mama Kagege tukwagala nnyo munnaffe era nangwera ngasaba ngamanyinaze kati kakati munange ono genda okujja ano ng'alina ensonga ebadde emulesa abadde azikola ku mwannyina baluganda naye ate munange ogenda okujja omwami naye kennyini alina ekintu ekimusobedde okusalawo okujja okyogera ne mwannyina agamba ekintu ekiri ewaka tekikyagatta tekikyategerekeka tamanyi kituufu kyakkola namugani mbadde nzobe ngompa ku magezi naye mwanyinaze mwanyinaze amagezi nagakowagana gatwala butwazi namugamba nange omukazi mugumiikiriza naye naga ku kyalo kuno kuli abaana bawala abanyirira abaana ab'obuwala banyirira naye gwe wagenda n'olabika okuba ni ozunga buzunzi n'ojja ogwa ku kikazi ekitazaala kati otandise kwekomoma oli wano weebuzaabuza ebintu ebifaananako bwe bityo oyagala nfune endwadde namugamba nti munange nze ebyokuzaala ebbali sibisobola abakazi balina endwadde baneekabooto ng'aluma waliwo nkumuunye nno ye mu kuluma kwalinga yajja nejjambiya ayinza okukuula ettooke n'okitegeera naaga ku kyalo kuno kuli ebyana biwala ebirungi oyo omukazi gwoyina ewaka oyo atazaala goba bugobiga si yagende sinayo kaana kendera kaana kakati gwoyinza otya okuŋŋamba nti siina mwana mwannyinaze gwendera oli awo nze toddamu kunyuma bintu ebyo muna ekivula nze nakuvaako oli wano obowabubowu ekiko kizza mabega omuntu atazaala abazza ekiko emabega aba akireetera okweveera oyagala ekika kyeveere naaga gwe genda ogobeeyo embudde eri ewaka embodooli efulume egende twala emmome owulidde nze nkwadde ennaku 3 ng'oyo omukazi omugobi omukazi gwobadde buli kimu kyomuleeta myaka 5 talina kye yali akoze okugjako okulya obuli ndaba wuuyo azimba katala ekyo kyeŋŋamba
Kira kikindi. Kati nange nzizo nsalire ku magezi naye amagezi g'osaze nga gwe bagende bugenzi suupu genda pa vaawo mutazaala genda pa Senga mbadde. naye senga akyali mulamu naga ate kijja kkola ayagala okufa mu nsi n'agamba oyagala kuleka ndi okwata kuba okufuluma nsi nga tetulina kye tukubazeemu Ba. ekyo tetujja kikkiriza togenda kufuluma nsi eno ng'oli bw'otyo nze senga w'abaana omu bw'atyo Ngoba mukazi. mugobe ennaku ezi n'agamba nze nkuwadde ennaku 3 obenga ogobye omukyalo oyo Kansokezero nerowooze. ekyamazima sigenda mugoberawo nga bw'ogamba ngenda sooka kirowooza tolowooza kolerawo ng'oyagala tufuna erizalutisi okolerawo goba baagala abaana ffe twagala baana kika kyaffe tuto twasigala batono muzaalire kumu nga bwe bagoba abatazaala tubeesonyiwe omuntu atazaala aba akuzza mabega andabira zaala oba ndabira munnange ng'asooka kaliwa kano ate alina akagoma ke buli wasunguwala akuba okwo nakakkana kakati agambye mwannyina omukazi amugobe emyaka 5 gy'amaze n'omukazi nga tazaala ate ne muganda wuuyo akulaakulanye akuze yenna kakano mukuva eyo mwana wa maama ebbanga ddene nga tasinkana muganda kakati kumba omwami ono omwami ye misinde ye wa misinde adduka bannanga adduka siguyaleka naawe Buzeeko ebbanga. ng'amugamba naye ebbanga ly'omaze nga litulabagana lyo nga ligenze Munange. omanye ebintu bya sayiti bino ebyo n'amugamba ebintu ebitutawaanya munnange bintu bya sayiti oluusi kizito emirimu gye tufuna gino ate kola wano kola wali ebintu ebifaananako bwe bityo kale nno munnange muwali byonna wirubaalo ebintu bitutawaanyiza bye bitubuzaabuza ogenda otabula omusenyu oguweereza oguzimbisa ng'obudde buzibye kale nno kirabika nga ffe abaakoowa eŋŋanda zaffe nte tukyakyala Simanyi oba kiki ekyantuuka. n'amugamba munnange nange ndi wano gyenzira mpulidde nkooye ebintu bintabukidde nzenna sikyetegeera ndi wano mboyana buboyanyi waliwo bye sikyategeera zino nzibu ojaziraba ng'ez'okusaga n'eki n'amugamba nti ebintu by'oyogerako ekyamazima tubitegeera ffenna naffe twabyebuuza dda omusajja omukulu okuva ku myaka egy'obuvubuka n'oyingira egyaba kitaawo n'oba nga tonnazaala mwana ensi etandika okulaba obulala bakulaba ng'eyalemwa kati oyina okulabika ndi olabika nga ateeremereddwa vamu ebyo naawe kizito ebyo byolimu naawe tulaba okekkera bukekkerezi tambulira ffe tuzaala abaana ne tuzaaliramu ne be tutaagala ng'oddaawo leka naawe gezaako ku mulundi guno ekintu gezaako ewalala owulidde banno bali mu bwenzi oli wano toyagala kwenda oli ku kiwakulu oti oli musajja ki tolaba nga ekiwaliwo ekyo owulidde Kasi basatu. naye abakazi mpase basatu nga bwogamba kinaasoboka ate banzite nze nantunulanga akanuka kati ate we naagatako abasatu naafuuka siifuuka omufu bwetambulireko ekyo ekintu kale oba tosobola kuleka ndi okikola oli muloge nze kyenkuga gendako mu balogo Emizimu gya. gendako mu baganga bw'otogende mu baganga nze ndaba gwe olina ekizibu tonnakiraba bulabi naye nga olina ekizibu yapa akati kenkugambye teri mukazi gwe nkwana naagana n'agamba nze nkugambye nze nina omuganga bwange oli yampa akati buli gwe ŋŋambako bwe nti buli gwe ntunula nemba sinnamugamba aba yagambye edda ye kakati jankutwala eggwe weeti oli wano toyagala kuloga basajja banno baloga gwe tologa wakulu otya atayagala kuloga nga basajja banno baloga abalogo baba baloga egenda maaso ngobeera oli omukala w'omukazi emyaka 5 bwetazaala efirimu egenda maaso kakati munnange oluvannyuma lwa byonna musajja wattu yakwata ekkuba akomawo ewaka abirowoozaamu n'ajjukira ebigambo nnyina bye yamugambye essenga w'abaana nakumeka naye omukazi gw'omaze naye emyaka 5 nga tazaala bannange wabaawo ekitali kituufu eitha oba olina okukkiriza nti wawasa mutazaala ne munyumirwa bulamu ebyokuzaala n'abaana ne mubeesonyiwa oba si ekyo ne munoonya ekirala kati weetegereze abakuna mukwana nyeerasa emirembe ebbi wange nedda tonkwatako nzira okuddiru kiki naawe wongobera ki va wano Manyira. kati nkugoba Asalawo oyingira batoyingira. sebo nze wano nze nanyini kusalawo nze ŋŋamba fuluma kati ofuluma nze ŋŋamba yingira kati oyingire myaka 5 myaka 5 oli wano ofenkenya olinga nsomba byuma Yakunkuba.
gwe kati njagala okwate ekiriwo kwata ebyo biwajja nabyo ekirungi kali kaveera kati oyinawo n'ensawo akiramu emizina gyo okwate ekkubo dde ewammwe nze sibeera n'abantu batazaala tubeera mu ennyumba bannange erimu nga mulimu babiri mweketiika naye buli wobeera n'ennyumba nga mulimu n'abaana ate oddamu kumanyi yamukwata olikukisirani kyebakolimira n'amugagwe mukazi gw'olabika oli mu luge emyaka 5 oli mukuwulira mmere emmere gy'olya ofenkenya obwegero oliwoko tolina kintu kyongasa n'amugagwe atazaala sigenda kubeera naawe bami naawe tongoba kale mukwano ngenda kuzaala wiiki ejja abaana obamira nga mpekeni obasesema wiiki ejja gwe kwata okuwa ogende ewammwe oba muli basezi bitambo byewammwe ebyo biganya okuzaala genda omale obyeyambula ebiri kwaga olidda mpitaako onsirwalirako oli wano sobookera kunaaba sabbuni wange owakawowo buli wiiki ngula sabbuni nakulya mmere nkuwa sente osozaala olina kuzaala bambi ngenda kuzaala nkusuubiza ngenda kuzaala naawe kuluma genda genda gasiya mwerere sitaani mwerere yamusabula n'amugamba akwate ekkubo yeyongereyo efirimu egenda mu maaso njagala weetegereze era si yegwe omulungi asembayo n'amugamba nkukooye genda ewammwe mukazi ne bwe nkulemerako tolina kyoli oli awo balungi ndagala nnamu nkwesibeko gy'obeera gwe mugalanda w'abalungi obeera awo kulwokuba mbu oli mulungi ffe tuleme okuzaala kyoga abalungi tebazaala kale munange waayita ebbanga lya myaka 5 okuva omwami ono lwe yagoba mukazi we era tugenda okwetegereza mu kaseera kano alina gwaweeweeta okitegeera yafuna abakazi ndagala nnamu obuuka mu kalaayi n'ogwa mu benseni kwega oba weekyusa bwekyusa nsanyuse munange sigenda kudda mufuna muwala kakati nga mga kuggwe we nafuna gwoli stage na parkinga namala kuggwe wenka naye omwakyala gwe yawasa yafaanana kitaawe bulala omukazi gwe yawasa afaanana nnyo kitaawe laba amaaso omulengera galinga gampagi kale munange ate tugambe eki mulimu omukazi gwowasa bannange naye ng'atunulanga ebikonde ate ono bajja mukuba akaba mazima kenfuna n'amugaa nti kale tunoonya naye bukyanga tunoonya kuggwe kwenkomye era saagala kuddamu kubeyukana kuzunga kuggwe kwenkomye egenda maaso njagala weetegereze kaakatuddako ewa senga senga ali wano agenda maaso katonda ali kunku ayomba omwana taliiwo omwana ye suufu nadda ojja omumunyala sagambye okwoza ebintu atambudde butambuzi nagambye oze ebintu oli mu kutambula yitawo ebintu wabirekedde wani wamaze okulya n'otambula n'ogenda ani gwolekeddewo ebintu gwomanyi nti oyawusigala oboyi wagenda obikoleza ng'ogenza ozunga eri oli mufe n'oli mu bikajja ogenda osunku n'olebeza emimwa bw'ogenda olugambo nga bw'oyogera abantu nga kati mpitaako yingira yitawo mpitaako yitawo wano buli kimu bakimubuuza suufu embazi eri mu nsonda eri mu nsonda oyogera bw'ofunye omweyagala kunkuba nze kati galamira lwaki otunula nga ow'amagye oli w'amagye wayingira amagye nga simanyi omanyi omuntu ow'olugono ow'olugono buli kimu aba ayagala kuba bannange onzita senga ndeka omwana aganye omukuba nfudde bannange omwana aganye omukuba bannange mugalamizza mubonereza aganyi kati ngalamire onkube ogenda okwetegereza abala nange suufu mwana gwe lumojja kunsesenseko suufu kumba alengedde mwanyina wuuna ayengedde mwanyina ze nga nsanyusa okulaba alina ekyuma
yaleese ekyuma olengera ekyuma baneesanyusa ennyo okugambya obabakakanulira senga omwana mubadde tutyo ffe bwe tutyo munnange andi olwo suufu mba mugamba suufu banange mwanyinaze nga tusanyuse nnyo munnange tuba tuzze kulabako kumbe suufu yasinza osanyuka okulaba ani ku taata muto anti taata bwajja wano suufu oba tebajja mukuba jangu oleetera abagenyi akatebe toyagala kuwa olutwo olwo kalina akatebe leeta akatebe suufu temwabulira naye bannange karibu jangu munange nga bamwaniriza mutamutuulira bane mujja tuulira wano entebe zezino ze bakomerera mu ttaka tezisituka mugenyi wa mukiyungu munja kuku ate omwana abadde just atalantuka ne mubaka wetutyo manyi nkyagala nnyo bwesiba sikikuteeka ompulira bubi bannange bigenda bitya kwinje tuli ewasenga wano okyala n'okyaluka ng'omukka gukuli mu ngoyi wenna nga gukuwunyaku era dde nnyo mulamu muli mukyamula bannange yaleese mwana yaleese omanyise nga takubye tabaludde tayogedde tageyeza nga yono gwenku yono bannange abantu nga mutomeragana yono muki munange mwanyinaze mukuume mukyala gwe munange mwanyinaze oyo twasigaza omunga kati ka kibiriiti munange saagala munange mwanyinaze ajule era mwanyinaze mukuume bulungi namugamba munange yoyo mwanyinaze gwe tulina efirimu egenda maaso nze kamalawo byonna kakati ng'amugamba mbuye kamala byonna n'agamba saagala ogende kugamba mbu saakulaga beewaffe n'agamba mukulaze n'amugamba nti oyo munange mwannyinaze era munange tumaze okulabako nga basiibula bagamba mbu abaagala n'enninyi bamala ne bafaanagana. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, firimu yino waliwo asisimuka emagombe kakatuddako ewa Ronald omusiru, Ronald omugwagwa, Ronald egenda maaso. Njagala weetegereze munnange kiri kitya weekiri Ronald yajja asooba maka g'abandi ekyamazima kyo tosaagala ogire ekintu kino obe ng'okikwasa bubi tubadde weddandi eri neŋŋaka enzigi obudde bwebwo kakati we omukazi ono edda nsumbuwayo maama ono avuddewo ate nga n'ekiwala kino oba olina okwasagama bataliyo ate saagala babe nga ogenda okundetera obuzibu manyi Ronald gwe ogenda nonimbalimba nze ngenda kuwa sitiikizo totya sitiikizo ngenda zikuwa kale gwe soko lindeko ogenda okwetegereza kumbe mugende eri saagala kuba maama afa obutukanye eno Lwakasa taliyo yagenze gugenda omalirize ensonga ezo wakiririddemu kiriremba ate wakiririddemu nga tosobola kyeriiramu omanyi oyo mugambe ngaba njagala saagala asinikire binyi mugambe mamba yange njagala kyekiriwo kali kiki panange nengonyerera bulala gwe biweemu gaapu kati mbadde muganda wonna mugamba ye yagamba kuba namubuulira buli kimu nemugamba awo ku kyalo kuno era nze mundaba nze mugagga waakwo twala eri naawe nze mugagga bintu byonna oyogenda kubagagga kati kyenkyo kino nga inadde nkubuulidde
omanyi gwe maaso malungi newe ku kyalo kuno tewali atunulanga gwe neŋŋamba omwana atunula obulungi ati buli kaseera otunulanga ali ku mbaga teweetaaga kutimba nnyo ate neeyikala obeera oli ku kintu kituufu nsobola naawe nze byonna by'oyagala mbiri kati munanga abuuka mwesoma nnyo kumba olimba Ronald omusiru alina gw'ayagala ogeziwalirako bannange teri kikola kugaganga muntu omusiru ate okwagala ogeziwalirako muki nze naga buli kimu I am the provider. I'm the provider. Count me the provider. I'm the provider. Providest provider. Kati ino kungulirako gatoliko. Ate njagala ne cutex. Njagala makeup kit. Njagala yonna. Nze sewo nawe nyakubugoyo obuliko. Naawe kati ate lwaki osoosa kyangu ye kati era ng'engwe giwagayimu neegwe obuvunanyizibwa ekintu olina okusooka nze laavu gye nnina era mbadde njogera obugagga nga ga laavu nina tomoni sina ku nsawo kaakati bagenda maaso byonna babyogera Ronald omusiru afunzizza omwana w'abandi amufunzizza ogenda okweregereza maama we wuuno kumba akomye ogenda okujja eno kumba obufuba bwalumye dde obufuba bwa omwana najja aleeta omuune omwana nga bajja basiruwala bannanga omwana akafuba akamuweeredde wano omwana ono yatuuse okuwa obufuba naye bannanga abantu lwaki tebakyatirako nga kino ulira kibooko Ronald omusiru n'akumamu ulira yingini mu bimwanyi jangu odduka ojja kumwogera maama nsonyiwa bambi bano babadde bakolaki aye babadde wa obedde ono abadde alina gwa wakafuba oludda wa banange omwana mama ono yawaddeyo munne omulengera nze obedda nze ali wano ku kyagundi kati ate nzeyo nagenzeyo ddi tebampayiriza maama oyo yampiza oyo naŋŋamba munno simanyi oli mukwano gwenjogere gwe tompayiriza gwe kaana gwe toŋŋambye mbu simanyi ogenda manju nenkugamba ogende manju kati lwaki otandika okuba oyogera ebigambo ebiteekamu erinnya lyange ompayiriza ompayiriza gwe lumu gwe nja kukuba nze kankule ati omuntu osobola okubeera omenja linime ekyamazima buli jangulire mambo oyo kaakati namweganaga manzi oyo omwana yali yansobera dda omwana nayebuza jjajja sente kale oba yamanya ati anti mamba njagala nnyo kati ng'agigula buli lunaku mpaka leero lwamaze okundaga emmamba gye yagijja sente kati kanneesibako bamama kakuba oba olutugatuga tunozaala n'omulala tetwesiba akuba yaayi ngengera suddi ndeka nzija mu bintu byo baatugaye tukole emirimu n'ogaana nze nkola emirimu akati ojja kumbuulira buli gyogula n'emmamba mama onzita mama tokuba akabina bakakuba ennyo kakoga omwana atuuka myaka 16 n'atandika okutambula nga eyeesigamye ozanya bansinga bagikubye eweddeko terera wano mama oli naawe kanange ajja katta odduka ofuuse wa misinde laba Ronald omusiru ayina yingine mu kifuba omweringa ya V8 etandika efirimu egenda maaso ozanya n'okuzanya njagala weetegereze sikyagalina kati era singa abadde muddu singa nnyina tukabananga katonda yayamba buyambi abyako oyo muvubuka kyankoze kyokka bulijjo manyi kyali wange nandyamu ebizibu bizze gwe nze munne banange ono omukyalo omupya gwe baakawo omukyalo omupya gwe babadde bakaleeta bulooka emukubye
buloke mukubye omukyalo ompya gwe babadde bakaleeta yakuba enduulu efirimu egenda maaso omukyalo ompya gwe babadde bakaleeta buloke mukubye kawogo safari na muzigo omukyalo omupya gwe babadde bakaleeta buloke mukubye wuliriza tunulira efirimu egenda maaso era nga twagala okumanya luddaja bigwera ne sinema yaffe kakati munange tugenda okudda eno oluvannyuma lw'okuziika omukyala olugambo ne lutandika okwogera abantu bagenda maaso n'okwebuuza kanakulya mu myaka 5 yakawasa abakazi nga 6 n'abasukkawo naye ekibuuzo kiri nti muli bato ku kyalo lwaki buli mukazi kanakulya gwawasa yafa lwaki buli mukazi kanakulya gwawasa yafa azaala bikibi kyokola kinaye alina omukazi gwe yali yagoba emabega myaka 5 emabega nagani omukazi oli tazaala mbona omukazi tazaala omukazi namugoba nga tazaala ebyo mbumukumugoba nga tazaala kati buli unatandika okuleeta abazaala aleeta abazaala naye okuva lwe yaleeta abazaala bonna nabiwulirako bituufu yamugamba goba akakazi goba n'agamba olugambo olwo lwali lwatambula muganda we nga bwe yali yamugamba nti agoba omukazi muganda we yali yamugamba mbu agoba omukazi njagala olabe kati omukazi yamugoba omukazi kiki ekyaddirira omukazi oba we yagenda yamuluga lwaki kanakulya buli gwawasa okuva olwo afa bufi nkirabe kyekikazi omumwe ekyagejjera nanga n'ekirabika ekikazi kino oba kyekiroga bakazi ba muganda waakyo kuba ekikazi ekirika kirina empisa embi nze mbabuulidde lwaki kanakulya buli mukazi gwawasa yafa kyekibuuzo ekigenda maaso kyekibuuzo ekigenda maaso okwebuuza okwo okuliwo kakati munaye nga wayita wiiki endala njagala weetegereze kakati musajja mukulu ali ku ssimu ali wa muganda we kati nga mugalindako mwanyinazi obedde oli wano simbadde namune mbadde nange ndi wano nga mwanyinazi oba aliwa kumbe mbona abadde ku luzzi firimu gye tulaba emanyikiddwa nga embaga y'omugeenzi ye mama ovudde wakanga ekitozi tebakulabye yangu si byangu naye kakati era munamanyize wanzigewo ebyo birungi kati nga mugamu nange ojja kunsonyiwa buli wajja wano wabeerawo embeera kyakutuukako nga muga waliwo embeera egenda maaso sirika sokujje waliwo ekyatuukawo ekitali kituufu nayagadde okuyita ono magama gawawo omagama gaki naye ng'ennamba yo musimu sigiraba nga mugamu nange tukoze tutya kiki okimanyi nti mwanyinaze kati emyaka giri eki wuliriza okuva twagoba oli omukyala mujjukidde wulira nesimanyi nawaali kati omanyi nga wakafiirwa abakazi basanu ate kati nkole nti kakati gwowasa embeera egenda maaso ewakanakulya kimanyi nti ono kirabika okuva lwe yagoba omukazi gwe yagoba yaleese obuzibu naagawo omukazi yakolima kati bakiraba kati nti kanakulya ebizibu ebimujjira byonna birabika biva ku mukazi gwe yagoba nga gwe yaŋŋamba nti kati nga mugamba otya nti omukazi tumunoonya alabika yaliko obuzibu oba tumwetondere nga gwe kenyini gwe waŋŋamba omugoba obimanyi kati ngenda kutandika nti okunoonya omukazi gwe saamanya gye yakwata omanyi seereza emangalo okuteeka mu birango byokka kati okuteekayo ebirango byokka okunoonya omukazi okigenda twala mwanyinaze mwanyinaze togamba sagamba
Mwannyinaze togamba sagamba. Olugambo gatandika okutambula. Somanyi saagala kusoma. N'agamba ebintu bino saagala nze biswaliramu. Tambulanga abaana b'abantu gwawasa yafa gwawasa yafa. Njagala okimanye nti abantu bagenda kutulaba ngaffe abaagula ebiteega nga buli gwawasa yafa. Tukomewo omukyala. N'agagenda tunoonye omukyala oli engeri gy'akomawo va ne muzannyo. Ekyo tekifaako eky'emyaka 5. Njagala weetegereze. Olabakuwadde wafaanana. Mwannyinaze kakkana. Tusa omukazi. Tuyina ebigambo. Yamugamba omukazi tulina omukomyawo tulabe engeri gye tuyinza okuleka ntuwona ebizibu. Tumusse tugende ewaka ewaabwe. N'agamba omukazi oba tugenda akakwetonda waabwe tugende twetonde. Ddamu okundeekania simanyi oba ekiseera nkiriwaka Ekyamazima bakasi bali naye singa oddamu okuŋŋamba ekigambo kyonna ky'onoddamu okuŋŋamba wakati nkulabye mwannyinaze gw'otabulatabula kati oŋŋamba otya tunze omuntu gwe waŋŋamba tugobe ate kati gw'oŋŋamba tukomyewo kimu muno naye toddamu okuŋŋamba wakati gwe yankozesa ensobi Kati mwannyinaze ali nawo nvaamu. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Omukazi gwe si buŋŋambi Kakkana. Efirimu egenda maaso. Watiki. Omutima gumpenja mwala. Kakati munange Omutima tugenda okuva eyo ogenda okuddako eno waliwo omudigido. Bannaffe bagenda maaso okudigida kumba omwana omuwala oli eyanoba emyaka 5 emabega naye omuwala ono twamulabyeko ng'alinga wuuno ali kubwa kunywena anywanywa endongo efuuse endongo wulira ekintu abaana bali eno bakanyoga bwensuti omukwano gwedda tugatemu guno gwawali. Wulira omutima gumpenja bali ku mutima gubawenja. Mwana muwala ali eno bamugoba mu bufumbo. Omutima gumpenja mwalali. Banna kaka tuba tuli awo kanakulya kanakulya nga tagwa ku mukazi kanakulya nga teyeetuuza owange leka naawe ne naawe nvaako efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso nga takomyawo kintu nga takiyoola buto nga takiyoola buto munange ensonyiwa ebintu bibeerawo ate olugambo luno abantu lwe batuleetako lwe lukyasinza okuleka luba luzibu nnyo osimasaba nsonyiwa byonna ebyatuukawo simanyi kiki ekyayigira mu bwongo bwange nakati nkyakyeru n'amugamba ekintu kino kyonna kyonna ekyagenda maaso n'okubanga kale kyandeetera okukyuka nange ndabira ddala bwaliwo obulogo awo obwongo bwange n'amugaa saagala ogende maaso obe ng'ate kale okiraba bubi Omanyi okuva naleero. n'amugawulira Wantamu. kati gwe kyolina okumanya nakkoowa Kanekagira. si kyagala kweriraanya Wantamu. okumanya wantama wantuuka wala Jula kwevuga naye. Nkakozesa obutiibwa bwaffe bwe tulina. n'agaalabayo Abenje bikyawa akajjukira nti nno oba edda ayogera omukazi ng'amulinze n'amugaa kyonna kiwa myaka 5 emabega lw'olaba nti kati ndi muntu kati katonda azze mu bulamu munnange katonda yali ampeddemu wali osigazza ki munnange bambi nkwegayiridde saasira munnange saagala otabuke bwotyo munnange buli kimu nga nja kikola ngende wammwe tweyanjula owe kiba kyekyetaagisa munnange njagende wammwe neyanjule tonvaamu kati otandise okoza nga bwonjagala simanyira avuyo ogireese bulijjo wali oleese eki wewaffe tuyina ennimiro n'agamba kakati kuluveno pake mukwano nga yeegayirira jjukira omukwano gwe twalina
jukira ebintu bino bibaawo munange saagenderera nzikiririza munange njagala onyambe mukwa ddala ogenda kundekerani munange kakati gwe bw'osalawo nveemu ani gw'ogenda okuleka ani ondekera obadde obeera kati ngaaga okuva ewangoba bulijjo obeera naani oyo wewangoba ani gwe nakulekera bulijjo gw'obeera naye ndeetera kabo nsiriwaliza kati omaze okwenjera mu bakazi bo omala okomyewo kabootongozo genda eri mwana muwala ow'olubina atabuse tukira ekiravulaavu ekyo mazima ngenda kuddamu nzimba omutima gwo namugaa munange omukwano gwe twalina mukwano gwo mpulira ngumisi kyolina okumanya laavu eyo gye njagala mazima nzikiririza mazima tondeka mazima ogenda kundeka munange tonvaamu sirina mulala gwendina munange gwe gwenjagala munange nzikiririza mu mukwano nga yeegayirira anoonya okusonyibwa omulungi anoonya okusaasirwa wangako ngenda kukwagala engeri gyesiku ng'amusuubiza okumwagala mu ngeri gy'atamwagalangamu munange ngenda okulaga omukwano gwe saakulagadule kale kandawo bankusonyiwa mukwano webalebe mazima munange mwana muwala ng'asalawo amuddire ng'amuga kati buli kimu ngenda kikola sigenda kulumya saagala onvume wadde sizaala tonvuma toddamu kunvuma musizaala nze omukazi bw'ata njagala ompaani n'obugumba obulabe nga zaabu kale mukama yeba kale no nga bakkaanya ekyali kirabika okuba nikireesa obuzibu njagala weetegereze era bannaffe nga bakwata kuba okweyongerayo oluvannyuma lw'okulabika ani omukwano bagozezza bujja basazeewo baddemu babe nga baagalana mwana muwala kkiriza naaga amaziga gonna gekabiza emyaka 5 ngenda gasiimula mu lunaku lumu mutima gulimu ekituli n'agamba omutima gubamu ekituli ngenda ogugulira seminti omugumu ate kulolokka todda mu bintu byakunfubutula onfubutulanga siddamu nkufubutula lwaki mba nkufubutula again sisobola kale no kyali kyanjawulo nnyo njagala weetegereze kati bwe yeetonda bwe yennyonnyolako ng'omanya omuntu okubeera omwana omuto omuntu osobola okutootowala obuto butawaanya omuntu n'otootowala n'oba muto kati n'osumbuuka n'olw'obuto jangu naye mukwano tugaana jangu tugende bebbi kati nooba oyagala nzirewo kati oba akuddewo kati ulizaaka nze nibwengamba oba kusalako mukono yamugamba okudda ewuka kwakkulizo kali kamu nsazeewo kati akakwa wulira akakwakkulizo agaleesa okunyanjule olina okusooka okunyanjula era teriyo bintu byakubojja nswa nga toyanjudde banno kyuka ekyo tugenda kutegeka ekyo katutegeke buli kimu kyonna ndaba ate engeri gyenkwanjulamu okukwanjula obwanjuzi ekyo tovaayo kaebyo kantu katono nnyako akantu katono okukwanjula obwanjuzi munnange nga yeetikka kintu kye ng'akikomyawo bwe kuba kukwanjula nze ngenda kwanjula era saagala oddemu kulabika nti okola ki yitawo efirimu egenda maaso yitawo kakati nga wayita omwezi ogenda okwetegereza omwezi nga gumaze okuyitawo mwana muwala yamusuubiza kumwanjula kukola batya singa baaba nitulengera beeterezezza bulungi okwetereza buli omu yeeterezezza twagwetegekera gwe namukola twagwetegekera nnyo gwe kyoba olina okumanya buli kimu fit
Okyogera kiraba. Tugende kali mufulumye tugende. Munnange bannaffe bagenda mu maaso. Kituukiridde kyo. Omukyala wuuno. Tujja kuddako kenda. Munnange nga bagenda okugira babenga omukyala. Mukyala bagenda kumwanjula. Mugamba sisuubizaako. Yamuganze sisuubiza ne situukiriza. Anakusitula muggwe. Nyumba ya mwanyaza mwagala gyekanga. Kaakati nno basimbula okuva ewaka. Emanju bagale ebulungi. Emanju mwasibye. Basimbula okuva ewaka. Yesuukwaluwa. Zuno. Njagala weetegereze. Nalete ebintu bye nnakuwadde. Mpola. Mwannyinaze omukolo gugwo. Omanyi ssebo ono senga naye taggwamu kalaaca. Njagala weetegereze. Bannaffe basimbudde. Munnange baabano. N'omwana amubonyaabonya n'olwaleero amubonyaabonya. Muli bubi n'olunaku luno olwaleero. Munnange abantu ogenda okwetegereza abayi kyekigenda maaso kyekiri awo kwenimu abatamanyi temumanyi kwanjula kugenda maaso ku kitundu abakazi bano nabo olugambo lubazunza okukamala era mwagala kugenda kugamba nti twanyiridde kutwogerera tugenda ku mikolo yange ffe ekituuba kati tugenda ku mikolo teri kirala bagenda ku mukolo gwa mbaga bati sukunide ono kanakulya owaffe gwe tumanyi ono w'ekisiraani yagenda kwanjulaani neddooli omukazi gwe baagoba okusooka mbu yali tazaala gwe yazizza kuba yakizudde nti abakazi bonna bawasa bafa lwaki tanoonya oli kubanga era ekyakuzaala kino kyekyali kireeta obuzibu kyekyali kimutagaza kati ate bw'abawasa era ne bafa ate nga era tebazadde ate n'asigaza ebbali erya ssemwandu afazaali aleeta oli eyali tafa naye nga tazaala kyamukoledde ebintu ebyo oyo omukazi yamala naye emyaka egyo 5 bano bonna bakyala baabakafa ono wa mwezi oli wa myezi 2 omulala wa asazewo mbu akikolere omukyalo ono kwe gamukolera ekintu eky'omuggundu ye gatafa kati kankubuuze asazewo amukolera ekintu ky'omuggundu kati nkugamba bino ebigambo oyo mukazi yakazaala bulwa aliwa oyo yennyini gye tulagera yakazaala bulwa kati mulimu abantu bagamba abalengerera ewala nezo simwagala n'agamba omukazi wadde tugenda omwanjula n'ekisooka ekitutwala nze emmere nakusunga teri kirala omukazi oyo simwagalangako era bwe muba mulowooza nti buli agenda ku mbaga aba agenze kusanyukira kawasa nedda fe abamu tuba tugenze kusunga kyeswa ndowooza owulidde baabo njagala weetegereze motoka tugenda ati mbadde sinawa kumaliriza bi kaakano kyeswa soko bireke okole kwebyo oteka ku motoka tugende ati ne bana tugenda nabo bano bagenda mu makubo gaabwe mpozi abaagadde nange baatuyise ffe twegendera mu parishi moto zaffe soko mbuyi parishi moto byebiki kyogamba kacyanga obeera wuliriza ekyo ekigambo parishi moto gezaaki anti mwe mwasoma kati tugoberere bw'oba oyagala either ogenda mu mukolo oba ogenda naffe bakunyonyolera eri oba okitegedde laba sokoliki anti kankunye palisi modo bagaba obutimba bana kati bana abakyala obuweta buno bwe bateekamu obutazaala wagenda ansagamba natya no gundi efirimu egenda mu maaso bagiyita embaga y'omugenzi njagala weetegereze bya butimba owamwe temugula butimba bwongo obwono naawe bagiyita embaga y'omugenzi weetegereze kikazi kifumbo kikazi kino asi mufumbo naye nno ssebo n'abakyala okuza abaana ab'obulenzi omwana omulenzi ayinza okukula ng'omuwala
buli olabanga omukazi ng'akuzizza abaana yekka afazali akuzanga abawala ne buli wakuza abalenzi kalengera ekyana kino ekitandisa okukola okugeya ne maama waakyo baabo kati nga tamuyita owaaye kiki kati gwe palisimodo arani semuyisa palisimodo bagaba butimba simanyi buweta simanyi bupiira ulira kakati oli mufumbo munasooka mbuza naye bakuwasa bambi olabika bulu munange ndabikayo mufumbo badde njagala ono omanye Kyeswa si mufumbo aliwo omusajja gwe Kyeswa tebamukubira paasi ate Kyeswa laavuye ya mu bimwanyi mu masanja nti ategeera alabika bulungi alinamu kokasi ye agamba omusajja gwayagala alina kubanga mutegeevu era ng'alinamu ne kasente owulidde naye Kyeswa wuli atunula ng'embuzi malagala olaba bwagagaaya kati omusajja ki manyi palishi modo bupiira bu owulidde n'okutegeera kwe kulinamu akabuuza tamanyi na paalisi modo naye agyesooka okubanga agimanya agiwaayiriza totubulira naawe ennaku ya Kyeswa na omwana tanaba na kuyiga kweteekerawo kazigo otubulira Kyeswa njagala weetegereze kakati munange tugenda okudda eno ogenda okwetegereza takisi yino esembedde abagenza okwanjula baddage emmoroka nga tepaakinga mu lujja emmoroka nga epaakinga mu lujja ebintu babireese bannaffe nga bafulumayo bebafuluma mwetereze bannaffe nkyala musanyufu bitya baabano batuuka nga basembera bulijjo omuwala ayagala okulaba ewaabwe mwana muwala baabano beetikku emmoroka nga badeka wali nga baseetuka baabano efirimu egenda maaso njagala weetegereze ekyo mwana gwe kyosaze wugira oba oliawo wamma kyekyali kiganyi omanyi waliwo abakazi abatali bangu omukazi n'omuleeta n'agaana okuzaala ng'oganya omwanjula ewaabwe omukazi n'omuleeta sente ne zigaana okukola ki okuwera ng'oganya omwanjula ewaabwe kunange mwebale kujja nange nsanyusa okumpeesa ekitiibwa ne mujje waffe nange azze ewaabwe efirimu egenda maaso mugenda sanga ennyumba esookera ddala kati ng'amugamba kye mugenda okukola mwe mugenda kuyita eno ennyumba esooka ku kkubo kubanga jjukira tekiriyo ogenda okukyala ewabe w'omuwala ate ne mujja naye kati ng'abalaga enkola nga bw'eyina okuba senga bannange talinaako ludda olabuje yali ayina nga nawe oyogera nnyo laba akatuuyo guno omukolo gwa eyagale mukwa ekiri wano senga ekiri wano ndi sirias olukwano tuze tuyandikira bina kati biri stedu biri bulungi munange kali mukwano ng'abasiibula ye mbw agenda kwetooloola manju nanti olwo naye mwasanukire kulaba laavu agenda mbuye kwetooloola manju nga tayingira akasiko ng'ayingira akasiko ng'omuwala ayingira akasiko abaami n'abakyala
ng'ayingira akasiko. Bannange bano tebannamanya omuwala olingidde akasiko ate ng'abuze bubuzi. Bano bali eno beesunga abaana bagenda kujja kuyingira abaana ge kujja. Firimu egenda maaso weetegereze nga basimbula olwo abagenyi baabano bazze beesunze omukolo. Njagala weetegereze emmoloka baalese muli ogenda otuuka waliwo abatunda ebyennyanja. Abaye nga tusanyusa obbalaba naffe ma bagenyi bazze mukyala nga abaaniriza babuuza wa bannanyonga weewano ebyennyanja njagala ofuna maama nno bamusanze ali biza atunda byennyanja naye gye bagenda okuba ku mukolo bantu tebeetegeseemu. Maama yanditunze ebyennyanja olwaleero okwaniriza abagenyi zigi ye nno maama ng'ajja kwaniriza bagenyi tamanyi bagenyi bano kiki. Maama yasanyuka efirimu egenda maaso. Ogenda okwetegereza omuwala alengera waliwo eyalaba tugeza ensonga etuleese okuba muli baana balenzi nza bawala n'abalenzi sinaba kutegeera. Maama yeebuuza ekigenda maaso ekireese bano mu lujja lya muwalawo ensonga ebaleese yakuwasa mwana Nanyonga. Omwana oyo Nanyonga Irini mumanyi bulungi eyo yatuleese. Maama yakaaba bukaabi omwana wange bannange omwana wange maama bambi essanyu lizaala amaziga. mama egy'emyaka Nanyonga baana bange ulira nge gwe mwogerako yafa dda. sikia mwogerako firimu egenda maaso. Omwana omuwala Nanyonga ow'olubi n'atabuse. sikubalemesa baana Maama oyagala tulemesa embaga. emyaka 5 ali wali emmanju Omwana ng'abagamba maama ng'abagamba Nanyonga luwe leka maama kirabika tayagadde tuwase mwana munnaffe. Gwate embaga ne tujja ate embaga yino Nanyonga yafa mangu kiki maama ng'abaga nti kamba twala embalage. Kati ekibuuzo kiri nti omwami ono bulijjo asula ne Nanyonga amatooke yinje kumbe bulijjo akanda kukola ki. Omwana yakomawo emyaka 5 emabega we baamugoba yadde akaaba. Maama yajja omwana yajja akaaba. Kazi watu yajja asobeddwa. Namuga bakugoba ku mulimu. Ate bino abawala babalonda amakuba ayinza okufumba emyaka 5. N'afumba emyaka 5 bweddu. Nga siwali n'omu yali azzeeko we. Ensi tenjagala maama. Nga tebajjangako waabwe. Olaba ensi tenjagala. Kati maama ayinza okuba takimanyi nti omwana ali yafumbirwa. Era kyobula yamubuuzizza bagoba ku mulimu. Kumbe nedda. Namuganze muna ebyokunkabirira sibyagala. Saagala bintu byakummala mu manyola kunkubya puleesa kiki ekyakutawaanya. Kale omuwala bw'atyo bwe yaddayo ewaka. Myaka 5 emabega. Kakati munnange oluvannyuma ng'amaze okunnyonnyola maama we akawunvu n'akagga. Ebintu nga bimaze okubanga ebimusobera biti.
ebintu bimusobera. Omuwala kye yakola yayingira n'abaako byafuna najja mu pipa n'asena amazzi n'ebiweke neyeekatankira era bwe yamala okwekatankira ebiweke ekyaddirira mwana muwala yamunyola nebimunyola maama ogenda okuva okulima. Maama agenda okuva okulima. Omwana nga kapuuti agenda okuyitayita nanyonga maama yalaya nduulu nga nanyonga luwe abeere wange lunaku. Ono omwana gwensula naye gwogamba nanyonga nga neggulo twali tuteesa ku byokujja wabaddewo okugwaŋŋana mu kafuba ne wabaawo okusimbula kw'emisinde era nenjamba nga nziguka ebintu babadde babireese kujja nange temunzijukira magufa oba ebintu mubimpe kuba naawe kennyini okitegedde wafunamu bulamu ne mukufa. Omwana wange ne mukufaako obadde ofunamu kuba bweŋŋamba ndi obadde oswe munnange maama ng'abayisaawo abalage we yateeka omwana. Omwana bamuteeka eno bamuziika eno bamuziika eno mukazi wange mamuteza kubanga ndi mukazi wange si ono yennyini omwana wange namuziika wano myaka 5 emabega nga yagalamidde wano ngamba mutati muzze naye egenda maaso biga promesa Vanessa promota Vanessa mama Kagege batumiddeko mwena gye musinzira okuba ni mulaba Shamira Lwanga nanyonga simanya aluwa tubagala nnyo abatulaba okuva mu bitundu ebyenjawulo Mukono Uganda mwena gye musinzira oba ni mutulaba tubatumiddeko myaka 5 emabega omuwala yafa kyova olaba oli buli gwabadde awasa yafa malalo njagala kumpa sente mbagambye omwana wange yono maama yakaaba bwe bamuwakanya bamugasi kituufu kati nga bagamba nemumpulire ekigendererwa ki lwaki nandibadde nkola ekintu ekyo. Njagala weetegereze bonna babadde nga bamulabanga buli lunaku wabula essaawa eno yakubye siriki tebakyayinza kuddamu mulaba. Yali yabe omuzimu gusobola okweyoleka omuntu n'olaba ng'omuntu atannafa naye nga yafa dda. Kaakati kiki ekyaddako kubanga ono mwami urumenda kugugarako mujje bazzukulu ki ekiganye tukamera bazzukulu abaye bazzukulu kikijajja kawaawa nina omuzimu ogunsu najjajja omuzimu gundi bubi gujja ng'omuntu nemba nga ngira ntya omuzimu ne gujja ogundagalaavu. Lwaki ekintu ekyo kiba kityo? Gukora kujja kuba bulungi noza kuba bulungi buli kadde ojja kuba bulungi naga tewali buzibu uza kugenda ogwo omuzimu tugigobanga kyekyo jjajja yensonga jjajja. Kaakati baleeta ensonga yabwe eri jjajja ng'omuzimu gubatawaanyiza kuba omuzimu guba gutuuka okujja ogwanjula n'okwanjula ogende ewaabwe
naye ekyamazima in actual sense kuba kubanjibwa nti wabaawo ebbanja eryoba towakola kitewasasulawo. Mukyala yali amuyina teyagenda waabwe, ebbanja yo ne lisigalawo kati mpaka era bwe yatuukayo mukata amalaalo n'abawa eddagala balitwale ku malaalo tuyina kubareeba naye mukikola nga teri abalaba. okire nti mwana we olugombulamu bwange tinkwenda kuddamu kunteganisa. Naga omuzimu genda ogambe ndi wava mu bulamu bwawe toddamu kunsumbuwa. Mutwetwe oteeka mitwetwe, oteeka emitwetwe eddagala olikwata olisime maraalo, teeka emitwetwe olite amaraalo mumatwete y'amaraalo. Jajja kalina amaanyi kano ddala. Kanaakola jajja nguba jajja nsalomu ajja kukola. muzimu guno ngusibira wano tegudda mu kuntawanyi. Naga teri muzimu gwonna kugenda kuddamu kusumbwa gusibiraawo. Kakola kano kajja kukola obikola tugende tukole jajja nga bwagambye. kwali kukureeba obikole efirimu egenze maaso. otagenda naye ngenda nzekka obikola omuwenka nga tari ali kukureeba. kale jajja kangene nkikole. mujja kuba bulungi omuzimu mujja kuba munnange naye utakola jajja tukomawo abalungi tukulemererwa temulemererwa abalungi tulina amaanyi kuba bulungi. kale jajja tweyanziza munnange nga babawa ddagala baabawa eddagala nga beeyongerayo ate bagende babe nga bakola ku kikola ki yajja asooba oba yakomawo atya ku bukoddomi. Tebereza okulogera ku buko, okuloga ebuko. Kanakulya weetegereze ng'aleeta ddugu. Kanakulya ng'aleeta ddugu. Bamuga naawe ebyange naawe byaggwa nze sina mukwano nabafu. Genda owa genda n'ogenda leka owa nze nakuwa obutwago wabwewa lwaki onnemerako. Genda eri genda nkuvunze enkono empumi oluloze nkusirisizza n'atakula naye agala ebyo. Genda bibyo nesonyiwa n'asooba era olwamala okuteekayo kumba omuzimu guguno negutema. Bugambo Boys Shotera Film Production bwetyo bera bise mwebali kwa bagumiikiriza mwe n'abatraba abankuumire.